okulambula embiri z'aba Ssekabaka ng'ekigendererwa kyakulaba mbeera gye zirimu. Jjajja w'oluli olulangira Omulangira Ediriisa Luwangula Basajjansolo atandise okulambula embiri zino era ng'atandikidde mu lubiri lwa Ssekabaka Namugala ekitala Muyomba mu ssaza ly'e Busiro okulaba embeera gye lulimu. Eno bamulombojjodde ebizibu entoko bye basanga omuli ekibbattaka ekikyase ng'ayagala olubiri lwonna busibe bbugwe naye eky'omukisa omubi ate n'alinya n'atunda mu bbugwe wakati. Bano bamulambuzizza ettaka ly'olubiri lyonna kw'ossa n'eryo eryatundibwa oluvannyuma ne balaba eky'okuzzaako. Bano bakkaanyizza nti n'alinnya w'olubiri luno Amina Mbiro addeko ebbali ku bigambibwa nti alina ky'amanyi ku kupanga kw'ettaka ly'olubiri. Era balonze Omulangira Samson Kiboneka agira atambuza emirimu gy'olubiri. Naffe tutandise ennono empya eri bannaalinnya aboonoonye embuga zaffe era essaawa eno y'ono omusiige gwe mbawadde mu lubiri muno Omulangira Samusoni Bakungulu Kiboneka Muzigo. Naye okuba okwewola amaanyi amalala ge galeese abantu okulaba ate nga bamalawo bino ate nga bimalirawo mu linnya ly'omuntu. Omulangira Basajjansolo ategeezezza nti tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso bwe kizuulibwa nti yeenyigira mu kubba ettaka ly'ebifo by'obuwangwa eryali lyabakwasibwa okukuuma. Olwaleero tufumudde nalubu abadde lubuga wa wano n'ayimba buna Amina Mbiro ku lw'ekikolobero kyakoze nga n'abalala bazzi babikola tumufumudde mu kifo kino okulaba nga tadda kubanga obuvunaanyizibwa buli mu kukuuma tebuli mu kutunda. Oluvannyuma Amina Mbiro ayogerwako alabiseeko n'awakanya ekyokumuzza ebbali ekireese akasattiro n'okuwaanyisiganya ebigambo ebisongovu. Samusoni yeeyamye okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa wamu n'okukuuma olubiri luno wamu n'ebintu ebirulimu. Neeyama nti nja kukuuma ekifo ky'olubiri luno ne bannange kuba kino si lubiri lwange oba nti kyabugagga kyange ng'omuntu. Abalangira abalala ababaddewo bavumiridde ebikolwa eby'okutunda ettaka ly'ebifo eby'obuwangwa mu Buganda. Era nze ntandiseewo ennono empya mu luli olulangira okugoba bannaalinnya abeefunyiridde okutunda ettaka ery'embuga ezo ze balina okukuuma. Senfuka Latif, MRU TV.